ekifaananyi kiri kye twayogerako kinasookerangako okutegeera oba omuntu ono wesibeera akola ki kwolwo yakyerabira teyakizaawo ate saakuba ssimu akati kwolwo bambuuza ekibuuzo lwaki ojja nga tokubye mukazi yakubuuza eyo statement n'ensooka n'entuuza yampa ekifo we nnina okutuula nokakkana maanyi n'ogajja ku laavu kaakati lumu kyalo bandi awo banga nga ligenzegenze lumu ne ŋŋamba oba muggyeko ebintu byonna biri mu lumu ategeere ate we naabimuggyako n'aba se musiru n'obuntu era asobola okufuna omuntu n'abugula njaba neeswaziza bitegeera ati Shalom ekyanzigye embiri ku mutwe lumu olwo twas I remember Easter omwana omu ankubira ku baali banneyiba enkeera ku Saturday aŋŋamba gwali woli ng'emiranga mingi n'aŋŋamba woli omugamba okuva ejjo obwedda mmanyi woli nga njagala nakukola ki kujja kubuuzaako nti wanje ogambye eki nti nejja ekiro tewanaaba nakunaaba booda okuva enansana paka ng'obaŋambye nedda nakati woli nakati nkulire kyoba nkukubidde essimu Allahu Akbar booda kyenakola we nayingira kuba nali mmanyiwo ne ka shortcut kensobola okukozesa nasanga waggale you understand kati mu kusanga nga waggale nennindako Shalom mba zituuka ssaawa awo nga 4:30 awo 4:30 okyali mu kinaabiro nabeerayo but guess what happened next twaddamu yani twesonyiwa n'oyo omuwala abakazi baloma naye we twesonyiwa ati ogwasembayo namusanga point blank wamusanga bamulya mateeka tuyita flagrant delictus wasanga mukyalawo mu room eyo yennyini n'omusajja yes naye nga otumaze twali twesonyiye buli omu emyezi ng'ena wagenda otuuka mu nnyumba no ng'omusajja ali ku mukyalawo no ati Shalom disappointment endala esembayo eyo no sigenda to cut the long story short ngugamba ebyalaabo tufuna omukyala oluyunivasite lunvuddemu kasente ntandise okulaba nsomaintaininga amaka wante walungi neŋŋamba wadde sinnaba nnyo wenjagala kanfune omuntu katukoleyo kuki katukole omuntu ono tumugyeyo mu kitiibwa omuntu yali ogwolaba nti hajja teyeebikiridde obulungi unfortunately bye nasanga sisobola bikutendera nze nali simanyi nti so kati ebijjaddu byonna nabiraba after nga omukazi emulogo nti gali nalabako ate nga musiraamu nandaga nti wamusanga nti naye yayenda bino byali bya bidagaladagala oba ali agenza kumusawo okukuloga omwagala anti whatever the case right ekyo kyo nali so disappointed nnyo mutima gwafiirawo kati obufumbo bwamala emyaka emeka kinene nnyo ndowooza wiiki nga 3 ku 4 wiiki abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze
tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munnakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba kastori kigambo it is happening ngomanya oli ku Shalom 256 banange nakola jumper naye katunda jumper 5 nakola jumper 2 nakatunda jumper 5 za it is happening jumper ezo zo original za mitwalo 10 buli emu agala jumper kuba ku 0705 271973 jumper za Shalom 256 yakanda bogusose yakava mu komera yakava mu koma yarwala yakafuna wifi yakafuna VPN nadala mu abali mu Uganda internet kweri nasho tana kuzizaako we yakafuna esimu of course sogera kuba ina iPhone XR iPhone X iPhone 11 iPhone 12 iPhone 13 ni aba iPhone 13 babayi na WhatsApp na iPhone X WhatsApp ekyagenda ko so yosimai because kantu na watu ina iPhone ne wali wa Samsung olumba anti ogenda ogira pola bana omuntu kamba buzi omuntu na iPhone XR ekyakola ku WhatsApp manye esimu yali ebuguma kuva yebaje kola XR osado jigololera kono sika namaji so bafunye VPN wakwesa iPhone X atosoro okundaba nze Shalom Haddad Kawesi era oli ku Shalom 256 njagalo bebaza basabu mweyongedde muongere bana ate museka akade abantu bakweza Shalom na misinze premier notification bell giseko bwe tweka interview bofuna notification twaze ze mitwale 3 mu kasanvu mwebale nnyo ayise no period ne badde tunyenya ate mtu yongedde twagalira dala ne batwagadde baba bakwagala akolusi na walio gizemu n'abantu kanso bambi ekisiro bambi ekisiro kanso era kyankoze bulungi wagenze n'olonda twategedde abantu nanzo okulonda kwa abantu abadde tebakita nanzo nantu mbadde nsabira akalo natandikira nga kasaro nyangamba ngenda kwezimbawo nensabira lwe nyakalulu inginya bali mweze kyamu mpesa akalo mbadde musabira yansubiza internship naje nimba nani ku university yangu ne ku store genda kera kola internship ngendo tukawo dano era inginya bali mwezo ntyabanja internship yange njibanja then yana abala Zahara onayebo Zahara ali myanyama kyamutabisa akalo ejja ku bintu byantambyawo onayebo Joelo Sonyonyi oyo muntu wafana amanye okukubera kasimu nangasha mu kyekiriwo ositegeera kakati nga nino basabira akalulu tumulonda dimbe yaze ku lwakubiri era abannayuganda ambasaba ku lwokubiri genda mulonde bane temuganda kuno konda tanapu yabadde ntono ekyatukosezaamu ntwani badde bulu tufuna bungi nnyo bwabali mwezo nga bungi nnyo nga ne banja akaddo kagira kabaka abasumbwa so botalonda gojagana okulonda gwe wenkyukakyuka atali wankyukakyuka mu obulu abiri bamugambe gwe londo ono so mukwano ku lwokubiri atandikire ene wa meya beraze tatanamuli mugende mu mulonde mu mwaka lulu then wanne nakao tu nakao west mbeya gairide kastora ba ali buken oba nubiyanili ne kuliko ali buken chemanyi kalulu wa nupu alambulera mugende mu mumpera akalulu akanji mukamusabe busabi neserunjoji oweddembe ani esimbye ne waffe serunjoji Kawempe North waneba North one Kawempe yo anti mayor agatta Kawempe North ne South so owedembe mugende onyawo mesimbye kola tifuse bagala abasajja bagende bakuteko so wala bambulera wabomteka akaluluko mpola ndine Kanso Haruna nsibuka gawe nalikwata dai sombwa Kanso Haruna nsibuka mwamulako musango gwange mwamula musango gwantambi mulabye misango mingi nnyo ddala yagamba ewali omuntu anyigirizibwa watava oba walaba social injustice abalina okukozesa eddoboozi lye abenga ataasa Kanso Haruna mamula ku kooti lwali lwa kusatu
ku musango gwa Nantongo Aisha. Azina lenda gamba. Nantongo Aisha yani nga tetumumanyi okirabye ye Louis Light. Ono ye lawyer, amukuba lawyer be. Soko tubulire. Soko buza kwa tula kanso. Abatulaba mwe bali nnyo okubeerako. Tubeebaza. Kubanga we batabeerako ndowooza show ebatekola makulu. Abana abeera ku premium kana cha 256. Atambuza zirinki. Sibuka Haruna. Bamu gwe bayita Council Freedom. Council Freedom. Abeerawo ku lw'abaana baffe abanyigirizibwa ababeera mu makomera abasinga bandaba. Nga tuli eyo mu makomera abaana baffe abakwatibwa owa political persecution, abantu abakwatibwa olw'emisango oluusi egitaliimu, olw'abantu abanyigirizibwa oluusi abagibwako ebyabwe. Tubeerayo nga tubayamba kubanga ndowooza kyekyo ekimu ku bye tusobola okuwaaki eggwanga nga tukyaliwo. So mbaagaliza okulaba okulungi. Abaagaliza okulaba okulungi. Ng'ennaku bire simu ku Monday waŋŋamba oli mu kkooti nga baakwata abaana mu by'okulonda. Banga abaana 400? Abaana kati sofa bagenda mu 600. Abaana 600? Yes. Be bakutte okuva ng'ennaku z'omwezi 14, 15, 16 ne 17. Kati namba egenda mu 600. Now abaana bano benjogerako bali mu kkooti eya Mwanga Emengo. Tulina abaana ku City Hall Court abasukka mu 100 bali 110. Ku Mwanga tulinayo abaana 12. Then Ekanyanya tulinayo abaana 8. Then Makindye tulinayo abaana abasoba mu 200 kubanga baatikka Jafanga zaali 3. Then ne buno bu patrol buno obweggala nabo baabateeka box body namwe ne babasaamu nga mulimu abakyala mulimu abaana ate nga mulimu n'abantu boolaba obaoliawo nti omusanga ku kkubo oyinza okulowooza kimukwasa tekiriiyo kubanga bali mentally unstable. Ng'omulabira ddala avaako ne oba oyogera naye. Nalabako we nali eruzira baleetako abalalu eruzira. Yes, nga abali unstable mu bwongo. Kitegeeza ekikwekweto bajja bakwata buli gwe basanze. Mulimu be nalaba ku Mwanga ng'olabira ddala Bahaaji bamasheeki babadde era bagezaako okunnyonnyola nti ffe twabadde tuva kusaala nga tuva ku muzikiti naye nga nabo babaleese babataddeko omusango gw'okubba obululu. Bagamba baali balwejinga obululu. Fayiro za njawulo waliwo be basaako nti baali babba obululu, waliwo be basaako nti baali balina register y'abalonzi. Kati nga baagijja takola mu electoral commission. Nanti kati wobeera agent kubanga baali ba agent baali bagenze ku makalu. Bene tuli aboogera mbu ba agent baakwatibwa abasinga baali tebakitegeera. We bali awo abamu nga baali balina register eyo kubanga wobeera agent jjukira omulonzi yenna w'abazze okulonda. Okebera olaba bamwali n'akuwa ka slip ke olaba nti mwali n'omutiiki nga mbu yalonze. Yes, oleme okufuna abalonzi abasukka omulonzi omu n'alonda emirundi ekikka mu omugumu. So kati register eyo abamu ku fayiro eriko abantu 11 abasangibwa ne register eyo nga bagenze ku makalulu ne babasaako. Babasanga nazo kwolwo lwennyini mu kulonda. Anti balina obba nazo. Baziwe bamateeka kyenzikiriza. Anti mwera mu mateeka kubanga ekibiina baakiwa registers ezo ennaku 3 ng'okulonda tukunaabeerawo. Officially. Bombaneze zinenkala z'abagenda okulonda muziwe ba agent bamwe. Muziwe ba agent bamwe era eggwanga lyonna. Kuba nange nagezaako okutambuzaako ezimu okuzidistributinga. Kitegeeza ate ekirala mu mateeka agent alina okuba ne register eyo. Ekyokubiri register eyo eba efuuse public olunaku lwe bazita okugenda okuzikola ki? Ozikozesa okulonda. Okuzi-inspectinga. Kuba olina okugenda n'otunuulira oba mu lukalala mw'oli. Bagenda okulonda. So lwaki tugamba nti it's a political persecution emisango giri political byabufuzi kubanga nga wenkunnyonnyodde w'okwata omuntu agent alina n'ebbaluwa y'okuba agent mu kaseera akatuufu n'omukwata n'omutwala mu kkomera. You understand? Kitegeeza omusango omuntu abeera anyigirizibwa olw'endowooza ey'ebyobufuzi nga tukozesa institution eza government. Otegeera bulungi. Then waliwo abalala in fact nga enamba esinga obungi
nga babateekako omusango gw'okuba nuisance on road era nga public nuisance wa public nuisance ndala era guno omusango nze guno mupya mu bbanga lyembaddeko mu kooti gwe gwasoose okugulaba nga nga mwe nuisance on road okubeera ekitagasa ku kkubo. This is not public nuisance. Public nuisance gwanjawulo. Public nuisance gwe tubadde tugumanyi okwefula ekitagasa mu bantu naye guno nuisance on road ane charge sheet ngina wana nuisance on road musango mupya gwe guli mateeka mwe guli mateeka mu mateeka traffic offenses mwe guli kubeera guma kucharging naye kyenkugamba wadde mwe guli naye gwe gusoose okulaba nti bakwata ekibinja ky'abantu ne babasaako omusango ogw'okubeera nga beefudde ekitagasa ku kkubo. Kati baali bakwakikubo nga bakwata baali batambula nga nkugambye buli omu n'abalalo kuba era okimanyi abalalo batera nnyo okubeera ku kkubo. Kati basanga busanzi bwe basanga n'abo bamasheeka abaali bava okusaala bakwata bukwasi because baali bo balaba mu kaseera ako nga tewali munnayuganda alina kuba ku kkubo alina kukozesa kkubo. Kati abo abaana gye bali kati then waliwo n'emisango omulala era fayiro endala era ku baana abo nga bo babateekako incitement to violence. Kati incitement abasinga bakwatibwa nga 16 nga tumaze okulonda ku lwokutaano meaning abakwata abeeyo fayiro abasinga we bali. Kakati ne tuba ne fayiro endala eri Butambala waliyo abaana 63 nga bakwata babakwata 14 ne 15 babakwatira mu Honorable Mwanga Kivumbi. Bano bo babakwata ku lunaku lwa kulonda Butambala. Kati bo balina misango ki era gye gimu gyegyo gyetoololera awo bakwatanga baana ba NUP bokka. Yes, so ne twewaayo tulabe kubanga abaana abamu wogenda okwogera nabo nga bali mu makomera osanga nga n'abamu bambye emirimu gyabwe abalala babakwata ne babaleeta ne babakwatira bu booda bwabwe. Oluusi ne woba obafunidde okweyimirira okugjayo booda n'okisanga nga kizibu nnyo baladdewo embeera kwegamba okunyigirizibwa Shalom kungi era waliwo abantu oluusi ababibalaatiramu naye ffe we tuba nga tubalimu sometimes you feel the pain owulira pain n'ogamba naye senga mbadde nina kyensobola okukola ekisukkako wano. So era wankubira essimu ebyo bye nalimu naye ate wenjogerera Shalom wadde abo babatwala era ku Monday public holiday kooti ziyinza obutakola. Monday waliyo ki? Monday public holiday? It's a public holiday. Waliyo ki? Not certain, but it's a public holiday. Yeah. January mba public holiday. January. I don't know why but January public holiday in Uganda. Kwa nange. January public liberation. Ani? Yes. Liberation Day. Yes. Right nyare. Luno nga 26 lwe bawamba. So but then that day badde ku Lwokubiri ate tukeerera kugenda abaana balala era waliwo we bakutte. Ne mukuno okulonda naye bakutte era. Yes, mukuno okulonda kuno ku LC5 kati olaba LC5 waawa we Wakiso ebyamutuuseeko ne batuuka n'omuyiriza engoye abaana be ne ttiimu ze zonna ba agent be abasinga obungi babakutte ne batwalibwa mu makomera ate nga n'akalulu oba oli awo kamubbiddwako mu ngeri yaki Nasifu amubbi akalulu. Nakyewuunyiza nga baŋŋamba nadde mpulira amawulire jo nakudde nga nagyenda genso nakyewuunyiza nga mpulira amawulire nga baga nnyaiya nkyewune yawangu. It is shocking kubanga oba okola analysis y'akalulu ne evaluation nga tonnaba kati nga ffe Lubaga manyi mbeera n'embeera ze oba okola analysis oba ogenda wangula akalulu osooka n'otunuulira obululu abalonda NUP umbrella mu Lubaga. You understand? N'omanya nti we baba beetoddeko at least abalonzi abanaaba bazze baba luli abalonzi balonda 100 turn up ne ba8 nti n'omuwendo gw'abagenda okunnonda gujja toolwako naye tegujja toola ku buwagizi bwange. Sigala era nkyabulina. Yes, kuba abazze baffe. Kakati wotujja nga beetoddeko ku kana ka Lord Mayor. Ka Lord Mayor bameka beetoddeko.
so that nekikuwa anticipation nti gwe wonaatuukira ku lwokubiri oyinza okufuna turn up so ofuna percentage y'abantu abajja beetoolako. That is one. Number two, osobola okugamba nti we tuba mu Wakiso constituencies ezikola Wakiso bameka ab'NUP abaawangula. Kati jjukira you assess kikuwe oba Nasifa asobola owangula batasobola kuwangula. Kati waliwo electoral area yemu erimu candidate y'omu nga yawangudde ye ya woman MP owa district ye Wakiso Wanuupu naye abalonda constituency yemu kubanga ono agimalayo LC5 ofuna bulungi ne woman member of parliament naye agimalayo. Kati kitegeeza abalonzi abalonda Ethel na Luyima be baba bagenda olonda Nasifu. Kati wolaba magini ya Ethel gye yawufuna kizibu nnyo Nasifu ne baba waliwo abatamwagala ng'omuntu tebasobola kola percentage nene emusuuza emuleeta kuba nti tawangudde. You understand? Kati ekyo bw'okivaako n'oggyako different constituencies n'ogamba Enansana balonda Nasifu Zambali yawangula. Kibala ekyo balonda Zambali beba some people abagenda okulonda Nasifu. Magola abamulonda be balonda Nasifu. You understand? Abalonda Kanso Musisi George be balonda Nasifu. You understand? Kakati nojja wane wa Charles Serukenya ofuna bulungi abalonda yawangula izo constituencies abo ne twogerako bawangula. Kati nojja noana Charles Matovu bamubba naye ali mu kooti naye yabaddeyo nga incumbent kitegeeza eyo constituency yali esobola okuwangulwa naye bamubba. Then ne Busiro North ene wali Mupiani Subuga kati nayo ne wabbibwa naye ng'olaba constituency ziri bbiri zokka oba oli awo zetutakoze eki zetutafunye but majority nnya NUP yaziwangula. Okitegeera kati wekibanga ddala NRM yawangula ab'NRM bali benkugambye baawangula constituency bbiri NUP newangula nnya kitegeeza still tuba ne majority wangula akaki akalulu. Yes. So that's how obululu bwe bugenda nga bubbibwa mu butaswala nga twekweka mu demokrasia. Akalulu akalabo kya council was it an election or a selection? It was an appointment process. Yes, it was an appointment of who we wish, of a person of our interest. Gwe tuwulira ndowooza gwe twagala nga we nkugambye nga twekweka mu demokrasia nga twekweka mu kimpatira ky'akalulu nga tukozesa institution eya electoral commission nga tudeclaringa. So appointment was through declaration. Tudeclaringa oyo atusanyusizza, tudeclaringa oyo anaatukolera oba si ekyo tudeclaringa oyo bwe tulaba nti amuvuganya ataddewo embeera ayinza otuteekerawo embeera eyinza otufuukira akayinja muki mu ngatto. So it was more of an appointment election. Not an election, of the will of the people. Appointment. Mbakula ka video kaono. Marema Birizi ngayogera ku new Chief Justice. Yes. Ngagamba alinga GMO. Genetically modified. Mbaza mukuzanga buti. Konanga nyaka kyo musajja Marema Birizi. Ebintu yabakola byaki ku Chief Justice wafe. Marema Birizi naye endowooza ye. Nenga kasiza lenegwanga kansa yati nazudde. In government erimu abantu. Kuyo omusajja ambadde simuliranga ko Chief Justice. Nga simulirangako bwe gwasoose mulabanga bamu appointings. Naye nga babeerayo kubanga tozaangako misango oba towaabangako misango kuba tosobola kubeera Chief Justice nga tobaddeko mu kooti zino zonna za wansi. Bagenda okulaba okuzi mpola. Nga tuzeo kanso ku musango wa Uganda abanyo kati twagala politics bategera ndala abali mu nkyukakyuka. Akalulu k'obwa meya kamaze essaawa 48 nga tekannalangirirwa. Was it a delay tactic? Waliwo ekigenda maaso awo nga gwe yakabaddemu. Ekisooka waliwo mechanism eyabaddewo naye ng'era nayo ndoza yabadde eruubiridde kubala oba
basobola okwapointinga Lord Mayor mu kifo ky'okulondebwa. Zibeerawo. Anti tugambye oluli nti akalulu kali akagwa akaba MP ne president. It was more of an appointment. Kulonda. Kankubulire Shalom before nga tetunagenda kalulu ka Lord Mayor. Tuyina gaps nyingi eziri mu kalulu. Era nze njagala kwesimbawo era ngenda kwesimbawo. Ojjawa bili mu Lubaga North. Lubaga North katali. Yes, nja kwesimbawo. Olale mu Kawali ate mukwano gwange nnyo. Naye webanga yene engeri gye tugenda okubeera nga tuvuganyaamu. Ndowooza time eyinza okutuuka ebya kwesimbawo n'embireka. Nenkola politics ngera we mukola kati. Number 1, akalulu katandika ddi. Biki ebikabeeramu bakalangirira ddi bakalangirira batya. Katandika ddi biki ebikabeeramu bakalangirira ddi bakalangirira batya. Now akalulu omuntu ayinza okulowooza nti kabeerayo ku olwo lwe mwagenda mu tulonda, but akalulu kabeerayo before nga n'ennaku z'omwezi eziteekeddwawo nti ne process yonna eyo campaigning nga tenakola ki tenalangirwa etya amateeka agagenda okugobererwa mu kalulu ke tugendamu era bye tubadde tuyita electoral reforms. Tusobola okubeera na electoral reforms amateeka ne tugalongoosamu agafuga ebyokulonda gasobola ofevalinga ayesimbyewo gasobola ofevalinga akakiiko k'ebyokulonda. Mu nnyinga eyo y'emu byenyinza okumenyeramu woba ng'olina amateeka g'ebyokulonda for example ku presidential election ku presidential level n'oteekawo etteeka nti ekisookera ddala omuntu anaavuganyanga tukiyita the question of incumbency. Omuntu anaavuganyanga mu kalulu ng'abadde president ajja sooka asuulewo ttawe. Etteeka mweri tulirwanyeeko kye nkugamba kyobula nkugamba akalulu. That's why we have an appointment. Not an election. Oyina president nga already ali incumbent kyokka ate nga president candidate nga agenda okusinziira ku programu y'akakiiko k'ebyokulonda agenda ehoyima avuganye nga candidate nga takkirizibwa kuddayo naye wayitawo weeki 2 nga Bobby amaze okugenda addeyo nga president abagambe kati mbadde ntutte sente zaki za parish model. So the question of incumbency naye woba wasulawo tawero kitegeeza oba toyina capacity gy'ogenderamu hoyima nga president. Etegeeza wano nga tulonda council tulina obbaawo tugambe chief justice wa speaker yalina obbanga ya running eggwanga si incumbent. It might be even the vice president waba vice president si yeesimbyewo president waba yeesimbyewo vice president yes so that to establishing a level grounds ez'aba candidate bonna okubeera nga baki ojja kwesanga nga mu kalulu etteeka ly'ebyokulonda ligamba nti candidate takozesa bintu bya government resources za government. Kakati oli agambe wano n'etteeka likyogera kyo mwekiri naye ati kyenkugambye mwekiri president mwekiri akimanyi naye kati kitegeeza nti ono ajja kukozesa waba agenda okulonda agambe nti kati nzizenga ki nga president kubanga president wa ggwanga naye ate candidate. Ekyokubiri nti amateeka akakiiko k'ebyokulonda impunity etteeka lino likacekinga kyenkanawa nkugamba biri ebirina okubaawo before tetunagenda etteeka lirina okubeerawo akakiiko k'ebyokulonda kaleme kubeeranga prophet atumiddwa Katonda nti kyagenda okwogera kyekyo. Akakiiko ko kacekingibwa kuvaawa nti olina akakiiko akagenda okuverify okunominatinga kyokka at the same time kadenominating kanominatinze omuntu nti yasoma atandise okunoonya akalulu after a few days but because we are moving under the mercy and the whims of that kakiiko kyekaagala kyekatukola kaloote enkya ne kagamba nono of course n'enguzi eriwo bayinza candidate n'okugamba oyo taleese tatuwadde kitu kidogo kati ne kayimirira nga kakozesa ag'amaanyi oluusi nga tegasaanidde ne kadenominatinga
You understand? So kati akakiiko kalina okuweebwa walina okubawa amateeka nga n'akakiiko wabaawo kye kakoze nga kasobola within that period of election nga kasobola okubeera checked. You understand? Naye kati tulina akakiiko nga tukatwala nga Katonda kyokka nga ke kalina okuditamininga abakulembeze b'abantu be bagenda okulonda ne wiru y'abantu ne democracy waki ne decision y'abantu naddala ba majority. Lwaki nkugamba bwentyo wagendanga mu kalulu nga kwagala kwaba abalondesa okugamba ba agent. Imagine agent azzo okukuuma akalulu nga kwagala kwabo bagamba muveewo mugende wali mudebbali nga register zino obululu omanyi obululu olusi babutiikinga nga bwe buti. Kati literally wemala okutiikinga akalulu mu bifo ebimu eby'abantu twali bayise ba illiterates oba abantu nga tebamanyi nnyo kyakola. Wenjuzaamu akalulu kano yinza n'omuga agenda okasemuli ye kasita alabako tiiki tamanyi. Ekyokubiri senga akyusa tiiki eyo n'agissa waayagala nkoze ensobi mbaye nakuwono ate n'akiikinga neno nga waliyo tiiki enyo n'akiikinga kaba kakoze eki naye oba osekaani obose kooli gwe bataatiikinze bano aba isinde yaffe bano kubanga otiikinze kuliko tiiki mmeka bbiri sokka ate wookasaamu nga tokatiikinze oba kaba kalamu kuba wakasanze baakatiikinze nga kabalija kali pretty kitegeeza it is in favor. Kati oddamu n'otiikinga oddamu n'otiikinga nze nabadde njagala ambuleera oli gwe mubbira kimukosa bakaba kafudde kuliko tiiki bbiri kyokka okasaamu nga we kali kiba kiri mukoleraani alimu gwe bali mukubbira. Okyegera bulungi. Kaakati ebintu ng'ebyo nga ba agenti bali wali naye tebalina kye basobola kukola. Emmundu eri wali bano abalondesa be basalawo kugamba nti oyo mumugjeewo. You understand? So akakiiko k'ebyokulonda ndowooza kaweereddwa discretion nene which is unjustified okulaba kaakati ekiddako akalulu engeri gye kalangirirwamu bakalangirira batya. Sooke tuligire ddi Shalom oyina akalulu ka president akamaze emyezi 3 nga kanoonyezebwa. Kiki ekiwarantinga okalangirira mu nnaku mu ssaawa 48? Anti kati kyenkugamba electoral reforms ezeetaagisa ndowooza yene ssaawa abasobola abalowooza nti tubirivingira mu kalulu tutandike kubanga kitegeeza tuli mu kiguumaaza kya demokrasiya naye nga tukozesa amateeka ago agatuguumaaza. tetuli mu demokrasiya. Onoonyereza akalulu emyezi 3 ka president gwanga lyonna ensi yonna ekatunuulidde mukalondedde essaawa 10 ya ofuna bulungi. Kiki ekiwaranti nga akalulu ako akaliko tension ng'obululu bugenda venebbi ng'obululu tubusuubira. Lwaki tupapa nnyo okukaba? Ekisooka lwaki tupapa okukabala? Ekyokubiri lwaki tupapa okukalangirira? Now this is engeri gye tukosebwamu. Okulonda wekuggwa ssaawa 10 nga kuwe electoral commission by ssaawa 3 eba etandise okulangirira ebivudde mu kulonda. Unfortunately omanyi nti tetandikangako na Kampala. Simanyi bakikola kagenderere kansa ekintu ekyo. Anti bakikola kagenderere naye this is where the problem now comes in. Senga ebye Kampala bye biba bisooso olw'okuba akakiiko k'ebyokulonda kali kumpi ne Kampala kyali badde tugamba it is okay kuba ebyokulondesa byangu yokola ki okutuuka wali erubowa naye ate ebyewala bye bikola ki byebisooka of course kagenderere. You understand? Kaakati n'ebyawalala ne bitandika okujja naye obudde obwo njagala nkubuulire w'otandika okusoma results z'entuŋŋamu. Kotido agenti wa Bobi Wine abadde entuŋŋamu aba tannatuuka wano we babisomera kukakasa oba bye byabaddeyo bye basoma aba tannatuuka. Naye senga osooka n'eby'e Kampala agent wa Kyagulanyi nkakasa essaawa 3 aba yatuuse dda ku byakakiiko k'ebyokulonda okukakasa nti ebibadde e Kampala bye bali mu kusoma byebyo. Kitegeeza onaamalira eby'e Kampala n'odda ku Wakiso n'obuwakisa ajja baakoze eki? Wonaagendera ku byehoyima
ku ssaawa 2 ez'enkeera bajja batuuse. Ebintu bye basoma babijjawa biweerezebwa ba returning officer aba district, naye mu kubiweereza ba candidate aba opposition tebabaamu mukono. Anti bo zine moroka ezibivuga kasita zibitwala, you understand? Mu kubiweereza baba tebayinamu mukono kakasa nti bye batusindise ku Tale Center byebyo oba si bye biki oba si bye bituufu. Onfuna bulungi kati deni ekisemberayo ddala nga tetunaganya kusembayo. Batemuteekawo ebbago oba enkyukakyuka mu tteeka eryo ne tubanga ababala kano akalulu bateekewo centers per region. Kati badde nkunjagala okugamba wali badde kyovola bangambye tewali kyetaagisa wanguwa kubala kalulu. Akalulu kaali badde kalondebwa kyali badde tekatandikibwa kubalibwa paka nga ba agent ba buliki ku district batuuse. Yes, we bali. You understand? However much etteeka lyetaagisa oba nti tubateekayo. You understand? Naye sometimes resources ezo collectinga DRA form zonna naddala mu opposition political parties mu district omwo ziba ntono, nga kitegeeza weetaagisaawo ku kadde katono bano bacollectinge evidence yaabwe bagende ku district Tale Center. Bwe bagenda ku district Tale Center buli omu baseemu ebintu bye bassaamu nga na buli candidate akiikiriddwa buki bulungi. Then wano ku national twetaaga okukwata district pa district, si kusomako byeno ne tuddako eno bwe tuvaako ejjinja. Yes, tugambe nti in fact kirina kubanga kyateekebwa na mu mateeka oba mu guidelines wanze ndaba ati bakikolera ddala nti tujja sookanga ne Wakiso tugimale, wabaawo ebizibu ebiriwo tusooke tubinooting, tukwate Greater Mpigi naye tumuwe lunaku lulamba, tukwate Greater ki Masaka tumuwe lunaku lulamba. Kyova olaba ngambye akalu kaali baliddwa almost for a week, keetaaga week, so that abantu abagenda okulembera emyaka 5 tetuyinaawo doubt. Onyaba nobo bakubya akalulu munyamnya mu kituufu bankubya Mpigi nakoze bwenti wundi wange yasayininzeko ja form agent wange akizigani be balangirira. Ekyo kanso nkiwagira kati speed gye batuvugiramu speed ekendere mu nayo is intended naku 2 naku 2 n'olumute ziwera temuna collecting DRA form ezimu resources muyina ntono, network tekuli, ezimu tezisobola kuba bifaananyi kutambula. So I think every beat, every tune will be in favor of what? Of the incumbent government. Kubanga aba ayina engeri resources yasobola okusetingamu ekintu kye okubanga kizanyirawa. Nkubulira oba oyagala akalulu kanyume okugeza no setting akalulu nga akaliwo mu 1908 akalulu ako abululu baali tebabusse ekisooka mu box emu babwawulanga box zaali candidate babadde bameka babadde 8 nyangambe ekintu ekyo 18 kana akalu mwami 7 nagenda kwanda mwami Kyagulanyi box ye bawo eri rugende eri bakulaba abantu ne kali kasigo obuchayi andi kati kali kasigo ako kabyako kasigo obuchayi naye kati sengo oboyagala otegeera nti akalu kabbibwa president bagambe nti nkyatuddamu kulonda naye nga tuddamu na line nga tugenda kusimba line kalwako na oyinza okubbibwa we tuba tukakasoba ddala kabbibwa tekabbibwa tugendeko ku line kalwako nakabako mu Sofia Nyirandani yali yekka ku line kati anti oyinza okulaba abantu abamu be bagamba nti balonda nti babalangiridde ba MP abamu be bagamba nti babalangiridde. Oyinza okutuuka awo e Busunju ng'omubaka omwo yalemu abanoonyita balaba abamulonda ate nga gwe bakola abamulonda bagamba nti yawangula naye tugezese enkya tuddeyo ku line tugambe tugayeko Mtyana South waunaibo Kevin Naboga abalonze Nalwoga wano abalonze Mai Makumbi wano ojja kuwulira embaga ojja kugiwulira tuza akalu kafutwankiddwa nnyo kakati abalonze gundi abalonze ejjinja ni one by the way mukono LC5 Mwami Senyonga balangiridde abamuzi babiri NRM ne Mwami Senyonga enkya tugendeko tukole postmortem tugendeko ku line tugendeko ku line tulaba abamulonze n'abatamulonze tukakase kyo ango ngakira
kati nkuzaayo ku analysis eri gye twasooseeko. Oŋŋamba otya nti Ssenyonga yagudde nga Nambooze yawangudde nga ababaka be NUP bonna bawangudde. Which mathematics is that? Tamna confirming package. Namu confirming. Nakomye balangiridde babiri. Baino balangiridde. Badda mulangi nyama balangire babiri. Badde sinna confirm kubanga stanze nalabye nti gatambudde n'enkivaako. But which logic is that? Ababaka bonna mu district constituencies zonna zawangudde. LC5 chairperson yakole ki? Nga mwe muli nani ne Shira. Animayo ye district woman MP naye nga yawangudde. Kitegeeza abalonzi bani bono be balonzi boli. Which logic ebeera waawo. So ndowooza really tulina okweddako ku mitima ensi ababi bakalulu. Of course ababba obululu, but most importantly it's the state. State. Because for us, no, me I'm an opinionist. I'm entitled to my opinion. Ensi yonna okukuumibwa ne demokrasiya okukula ebitabo byonna bye tusomye. You understand? When you look at the long walk to freedom, Akamandera, institution zonna zibeera nga ziriki. Waliwo akatabo ke bayita Compendium of Conflicts in Uganda. Kakolebwa Refugee Commission ye Makerere gye kali bakatunda. Naye akatabo okasoma kakulaga buli katabanguko akaze kabeera mu Uganda. Newo ziba zino okwegugunga kuno kwali n'ekyakaleeta. Abumu nga buva ku tribe, bulanga buva ku ddiini, kuva byabufuzi. Bala mataka nsikirano webale nnyo. Naye bakulaga nti institution ekisooka ziriki okutandika ebintu ebyo n'okubistopinga. Ekyokubiri ebimu bitandikira nnyo mu institution. Nti engaba y'emirimu yali tribe. Amagye agombote bali bagamba kugamba Amini yajja n'agamba amagye gali nnyo ku Amini atadde nnyo abantu be mu magye. Abakakwa. Yes. So kati tulina okusoma history naddala history wa kalulu nti Uganda bukyanga ebaawo nga yakazaalibwa n'ekyokubiri nga tennazaalibwa tewabangako kuki kukyusa bukulembeze nga tewali kuyiwa musaayi. So the question is mwabaliwo saawa zino abaleze eggwanga nammwe kye mwagala ng'ate nammwe mukujja kwammwe mukujja kwammwe mwamala kuwakanya kalulu. Bawakanya kalulu bali bakusatu naye ne bagamba nedda naffe tuwulira akalulu tekabadde kaki kabwenkanya. Eyo y'engeri ensi gye muleze gye mutandise gye mwali agadde eggwemu emalirizeemu nga bannayuganda era bayiwa musaayi olw'okuba endowooza yaabwe n'okusalawo kwabwe tekuweebwa kitiibwa. So justice must be seen to be done. Obwenkanya buyina okukolebwa naye ate buyina n'okulabwa nga bukolebwa. Tompa buwi bwenkanya naye nina okulabira ddala nti bukoleddwa. Nina okulabira ddala nti akalulu wadde engudde bakankubye mwalaali bakankubye. Emitima gyaffe gijja ba miki mikakkamu. Naye tulyogera ne ku lw'ensi yaffe. Kozi Shalom ne we tutayogera emboloka ejja kunsanga wali eri enkube mbeewo. Nakyali waffe yafudde bannange. Kitalo nnyo. Mbadde endwadde ezimu twasomanga konsome. Yafudde Bilharzia. Bilharzia nkozi obulwadde bw'amakovu mazzi. Yes. Nesimanyi bulwadde buli practical. Neze ndowooza kubaako endala obunafu obulala. Kanafuna infection n'ayonoona ekibumba. So tusaasirako nnyo naffe aba family kyemanyi aba artist tosaba Mukama amulamuze ekisa. Oyo nno ye yafudde naye ala nnako yalwa leero birthday ya kyali wange sima kulandi olubinga manyi mulabya Shalom 256. So kati nga maliriza bali mwezo twabaddeyo mu kukuuma akalulu ng'olabira ddala nti results we tuvudde ku ground lyala forms zetufunye olaba kukola ki tuwangudde. Then ne bakansalazi baffe abasinga olaba bakoze eki bawangudde. But politically okutya kwaffe kwabadde kumu bali mwezo awangudde naye kanso enaamuweebwa
kubanga tagenda kukola ki yeka nti basobola okwagala omuteekako resistance nga babiddeko bamu bagundi nga bayisizaawo abamu ku bacandidates baagala abaabo kubanga eno council ndowooza egenda kukolebwa NUP versus NRM. Mwe bali aba NRM council bawangudde sofa we naviiriddeyo babadde 12 aba NRM ataba NUP aba NUP babadde 14 sofa nga wabulayo bakandidate bameka bana okusomebwa Sajjanga yannumye Julius Katongole. Julius bambi waliwo ekyamutuukako yagenda n'atuuka oba sitoleeto bagitegedde yagenda n'atuuka ku polling station yemu n'asanga nga ba agent be baba basayiningisiza ku diara form. Omanyi tolina sayininga diara form nga tebannabakola ki n'atabakwata anti nkunyumiza ekyamutuuseeko akalu yakawangudde naye nkunyumiza ekyamutuuseeko kati mu kusanga polling station eyo nga basayiningisiza ba agent be nga woman Julius nembeera is an activist and y'omu ku ba agents baki ba violence ati n'asalawo okugenda okubuuza okukakasa oba bazisayininze oba tebannakola ki ati we yazirabyeko nga bazimumma n'azikwata n'asooka akola ki n'aziyuza ati mu kuziyiza okwo electoral commission egamba diara form ku electoral commission ku polling station eyo tezikola ki ziriiwo. You understand? Kitegeeza obuntu tebugenda kukola ki either kubalwa oba we tuba tububaze tujja kukozesa ekintu ekirala ki modi endala yonna okitegeera. Kati of course babadde bagenda namusiba ku polling station naddukawo kati obuzibu olw'okuba yadduseewo nga atya ndowooza omukwata yabadde babadde lidda akalulu yabadde kaliwo kati bw'oba nga toliiwo nga babala akalulu kyobola waffe twataddewo embeera ku bali mwezi okubanga obwedda kye babala nga tukirira nga tusobola okikompeyalinga n'okukikontestinga okitegeera bulungi. So of course tumusaasira naye Sajjanga owente ebyo ebimuwera ku bye tubadde twogerako abantu bagenda tuuka nga akalu tebakyayagala kanoonya ng'omuntu alina kgenda n'asevinga ssente n'agula kagule either n'ogula kagule oba ng'olina kukozesa institution bakuprotecting olangirirwe mu mbeera zonna. Kigenda kutta demokrasiya ne notion y'ogamba nti demokrasiya ava mu ki mu kulondebwa nga tugenda ku nsonga twadde kalulu dakika zaffe 4 nga za kalulu client Oluwirayiti nalabye mwami Kasuku yakubidde big size esimu byebyekulu naga yamusonyiye ekyo kitwa ku advantage nga ffe abali musango Oluwirayiti abaana agenda vaayo aba agenda kuteebwa oba ekisooka kati ffe ekyokusonyiwa kye tusinga okuba kati kye tulwana client kubaaki mukomera naye omanyi ffe kati tusanze challenges mu ginya emisango gyammwe egya ba socialite kubanga opinions ziba nyingi ababi b'amagezi baba bangi but ate ffe ebiseera ebisinga of course n'aba tuputinga down because waliwo be nalaba oba mukulu Kasirye ng'agamba balooya oba tebalina mannya biki naye akavidiyo ka Kasirye nga nange njogerako bakantagingamu yes which is okay because if client alina aba ne option ekyuzinga lawyer kigwayagala ate ekyokubiri lawyer ow'erinnya n'atalina ffenna tubeera ne preferences mu budde client bwe tumuwa preferences mu ssente sometimes oyinza ojjajinga omuntu lwaki tafunye lawyer w'amaanyi naye nga atafunye council Lubega council obusobozi bwe buli kwono ate tovuddeyo muyamba ate owendowooza senga oba omuyambye n'ogenda n'omuleetera council gw'oyagala gw'olowooza nti yagenda obbimala yes nze ndowoozaawo tuba tujja ku respectinga naye totuula butuuzi ku channel yes ate nga ne ku kootiro oluusi tewaliiyo wa company ki however those are opinions tuba tulina okubawa tulina okuwa endowooza zaabwe respect naye mbadde ekyo nkigamba nkulage nti bwe obuzibu obumu ku bwe tusanga nga tugezaako okujja okubayamba naye oli waabeera kati ngenda ku kyamateeka
woli wabeera asonyiye omuntu ekisookera ddala akuba essimu naddala ng'ayigwe complainant. Ekyokubiri era misango gyammwe mutuvuga nnyo okutujja ku direction y'amateeka okutuzza ku byammwe bye musuubira. Kati emu ku notion ebiseera ebisinga mmwe basibya oluusi oba oli awo ne we naalibadde omusango gwammwe gunnyanguyira. Wakakati Louis Light emisango egimu ku gyavunaanibwa gifaanagana n'egya Muvawala. Naye Muvawala twasobodde omugyayo olw'okuba nti tewabadde nnyuba ono agamba kiri ono agamba kiri ono tukole kino. Mutandika process mu mateeka ne mugiwaamu okugumiikiriza ne mugifollowinga up paka obukola ki obwenkanya we bujja. Ojjukira omukyala gwe Haji omwami Haji yadibeera ennyo mu mawulire Wanisha. I think following up process. Waliwo eyajala agamba nti tusonyiye biki but they followed a legal process paka Haji we yakola ki. Kati waneene abantu balowooza olw'okuba omuntu munene olw'okuba ali mu mawulire nti tajja following a legal process. Kati nkubuuzeeyo ekibuuzo ku ky'oŋŋambye. Ogambye Bebekulu yasonyiye eni? Who is the complainant? Zuena Cakes? Zuena Cakes yanja Bebekulu? Yes, Zuena. Kakati ani yasonyiye? Oba ontegeera. For us we interpret things legally. Kakati we senga ngenda nga Bebekulu yagize ng'oli yasse abadde ayagala kusuulayo ki. Wabula senga yagambye nagenda kwogera ne mukyala wange asonyiwe. So should we think nti Bebekulu ye yasiba yayita mukyala? Because ku charge sheet we tugamba nti kuliko mukyala yasiba. Twaligambye Bebekulu omukulu oyo gwe tuwa ekitiibwa nti ngenda kwogera ne mukyala wange ku mbeera gye ndabye bweti ne bweti. Oba tulaba nti kati omusibe asobola nga ali remorseful yekkakkanyiza ngenda kwogera ne mukyala wange. Tugenda kwogeramu nga family tulabe ng'omwana ono njogera ne mukyala wange akole ki ateebwe. Kakati senga nze nga looya nkeera ku makya ne ngende wa Bebekulu nambuuza ekibuuzo nti nze namusiba muddamu ki okuleka nga ngenzeeyo mwogereze ayogere nani n'omukyala. So kino kyaba Bebekulu ogamba mbu nsonyiye Louis Light just yadde kunyumya mbu because mmwe emisango gyammwe mugiteekamu nnyo abaavu gundi ne mwerabira legal process. Because ne webiba weebiri kasi omuntu agenda mu kaduukulu eba efuuse legal process. Tasobola vaayo nti kubanga kati tugambe nti nno oyo yasonyeye mulamuzi nti waaba ayogedde leero, meaning there must be another legal process. Ne munnyonnyolwa mutuuseewa oba baddewo reconciliation muzikoze mutya. Because ekisooka si aba omuwaabi obadde okimanyi mateeka omusango nga guli criminal ne woba oyagala gujjayo state ng'agaanye. Because state agamba nze protecting a public. Waba agaanye era asobola ogamba nti nkoze eki ŋŋaanye. So nze ndowooza okusonyiwa kulungi naye tulina okuteeka mu nkola y'amateeka etya nti omuntu oyo waba yawaaba n'atuuka n'alaba nti interest evuddemu agenda n'ayogera n'omuwaabi waki wa gavumenti n'amugamba sikyalina interest muki musango gujjeeyo. However waliwo n'ekirala nti ffe nga balooya osobola client wo okwogera naawe n'agamba kubanga nze Shalom sijja kukola kintu olw'okuba ndi looyawo kinkukase. My role is to to assess the case. Nkola case analysis nkugamba tuyina obunafu wano, tuyina n'amaanyi gaffe okusinziira musango. Tuyina defense yaffe wano eyinza otukuba. Tukole tutya. These are the options. Tusobola okureconcilinga kubanga constitution etuwa leeway. So reconciling tusabe omuntu kooti etukkiriza reconcilinga. Kuba ne mu reconcilinga nga kooti tekkiriza onfuna bulungi era ejjagana obuyinza saawa zino buba waani wa mulamuzi. You understand? Tetwagala muntu olw'okuba nti ayina connection ne government tukirowoozesa abantu nti yatudde ne mu ntebe y'omulamuzi okumulagira ki kitegeeza tugenda kutta ensa yaki y'amakooti nti buli anaagenda mu kooti naffe balooya tujja kuvanga ebyokugenda mu kooti tuddukenga wa tunoonye abanene
yogerako naye twerabire ki the legal process esobola okuwona omuntu ki. So ekintu kya gundi ayina abanene gundi ki. So wekibanga ddala kituufu omuntu ono asobola okuvaayo nga kooti teriiwo nga just kwetondera muntu nga kyekisobola omuwa obwenkanya, it is okay. Wekibanga mu legal process naffe gye twateekinga nakyo it's okay. However, both can do what? Can work. Fe tusobola okusigala kweno legal process nga we tugitambuza nga ne bana abayina abanene nabo we bakola ki we batambuze ekyabwe kino kiyamba kino ne kino kiyamba ki kiri. Naye nga tosobola kugamba nti nze stopping a legal process olw'okuba ogamba nti nve mu kooti nziruke nkole ki sooke neegayirire. Number 2, omuntu waba yasonyiye mu mutima mulungi ayina communicatinga n'abo abaawaabwe omusango, that is the state. So that either we tuddira ennaku z'omwezi mmeka bagamba nga 2 Feb onfuna bulungi, so tubuzaayo ennaku mmeka ennaku 7 oba si ekyo waba yamusonyiye nga kiri ku record complainant awandiise n'addamu n'akola additional statement ne tumusabira PW n'akola ki n'agifuna naye nga tugyesigamya ku ki ku reconciliation. Tugamba bano bayogerezeganyiza era ne beesonyiwa era bwe buno obujulizi tusaba kooti omuntu yeemuzze mangu akole ki akolere ng'avaayo kitegeera. Naabi omwami we bambi nga yawandiise message ng'anoonya musonga agamba omwana akaaba anya nightmare zaafuna ayita maama ng'omusajja ngamba kanso naye ndowooza abantu baali badde bakisa, ndowooza siyali badde essanyu lya muntu ayina mwana kulabanga essanyu lye omuntu oyo okubeera mu kkomera. Ekyokubiri ne woba luwibamu kuba kakati gwe okuva wavaayo omusango toddayo nga 3 musango tetwagujjaawo. So ne luwi tetugamba nti omusango guveewo gubeerewo okuwoza oli waaba agamba nti ddala akakasa luwi yabikola kuwoza kugende mu maaso aleete obujulizi naye ng'avawa wabweru. We gumusinga ekibonerezo kiri simple, bagamba luwi ajasibwa emyaka egitasukka 7 oba si ekyawo engasi ya 750 Ugandan point currency 750 yes no 750 currency point so times 20,000 ebyo ebibonerezo nti oba tayagadde kusibwa naye olunga gumaze okukola ki because woba ogamba nti musango weeguli era n'obujulizi don't prolong her in jail. Jangu tusooke twanguye okuwulira omusango ogwo obujulizi buveeyo. Obujulizi bwe bumala okuvaayo ofuna bulungi kubanga obujulizi buyinza okubula omusango buyinza okubula naye ng'omuntu wamuteeka ku rimandi okumala wiiki mmeka 3 naye nga okwo si kwokomye ogambye musonyiye nsobola omusonyiwa ajja kundaba biki bikyo kitegeera naye oluusi wemugenda mu kuwulira omusango obujulizi n'obunonya tebukola tobulaba. Kati kanso olabye amaanyi ga laavu osobola okunvuma naye n'otavuma mukyala wange. Kanso have been in love kati baloya mbeerako mu laavu naliko mulaavu kuba sikulabako nampeta kanso era sinafuna kati waliyo abaana bali bafa bagamba kanso ng'amanyi bulungi amateeka naye ndowooza laavu sikumanya bulungi mateeka. Laavu concept ndala nnyo. Laavu yawukana ku mateeka? Concept ndala nnyo nayo fraternity eri eyo erina ebigibanja erina ebyetaago byayo era woba wakugigendamu olina ne by'olina okubeera nga oli mweteefuteefu okutuukiriza n'okuleka ng'oli mu laavu obaako by'olina okutuukiriza. Mateeka tuyita commission and omission. There are things that you should commit and there are things that you should omit. Oba wagenda mu eyo fraternity eya laavu ey'okwagala kuli okwannama ddala nga si kwakweyisaako ebya eat and run. Yes. So nze nali mbaddeko mu laavu
wali Kiz University. I think that was nga tunakamala form 6 around 2010. 2010, yes. Awo when nyingirira university awo. So kaluke nempola. Wamala university 2010. No, when I form 6. Mbadde ntidembo. Nze namala senior 6 young 2010. Siri lwakuba ndya bulungi ndya bubi. Kansoli ya bulungi. Siri kasajja. Mbama yali myaka 2. Inze. Wallahi. Shalom ndi mukulu. Ebya Syria nayo nga 2010 nali mu P6. Kisanje ekijjawe kigwerako nyinza oba siyingiddaana. Ng'okutte 4th floor. And I'm proud of that. Proud of that. Oze mulavo jo yinzo je campus. No, kati oyagala mbu nkunyumize mbo. Bozi kakazo twakabozi ka love. Because twogedde ko yakuline. Nga ebintu bya love nga binkwasa ensonyi sharo. Bicha. Oyagala full experience ya lawyer n'okwagala. Lawyer love mukola mu kyemirimu. Ne love. Ekisooka tusanga obuzibu mu kwagalwa abantu. Olw'ensonga bantu balowooza tubeera principled nnyo. Of course kyekyo because obuyigirize bwaffe oluusi bututeekamu embeera y'okuba nti tubuuzabuuza nnyo ndowooza kyobola oluusi bagamba batuyina olugezigezi. Kayina olugezigezi kalo keeyogeza. Ekyokubiri profession etuteekako obligation y'okuba nti okwambala kikyoyambadde eddi wanga era lubakuba lwa Mande Shalom baleso akujja wano bwe you understand ekikyolidde wa naye byonna mu ebiri ebyo it is a training so kati wobiteeka nnyo mu bantu baffe bano ababulijjo tusanze akulabanga ow'olugezigezi eno fraternity oluusi kyebeekubanja kati ne tusanga nnyo nti ate abantu abakyala babawala baagala nnyo ate abantu oba kyetuyita abavibe abantu abaleeta vibe abakulakinga zi jokes. Yes kuga toli nnyo tolemerako nnyo principle tobuuza nnyo in fact tobuuza nnyo kireke nga bwe kikola ki nga bw'okiri kati ffe oluusi osobola okireka nga bwe kiri kikukosa nti ekyo tekyali badde babwe ekyo kati fraternity y'okwagala weesanga nti eyinza oluusi okukosaamu. However oluusi nammwe mufuna omuntu akutegeera ate oluusi ofuna omuntu akwagalirayo mu ekyo tufuna bayaga bannaffe. Yes oluusi ofuna akwagalirayo mu ekyo mu principles zo era eriyo n'omuntu agamba nti nze oyo olugezigezi oyo bwentyo mwe mwagala eriyo agamba nze ow'essuuti. You understand? So along the way Katonda ndowooza aleeta omuntu asobola okukkaanya n'ebyo by'olina mu kaseera ako Katonda amala n'akola ki n'amuleeta. However tulina trial and error eyo gye tubadde tuyitamu era yeetukuza abamu ne kugoba ku mukwano forever abalala ne kukuza n'obeerera ddala omuntu omwagazi because love is a good thing. Omuntu okwagala. To those who are stupid. Love is a good thing to those who are stupid. Anti eyo fraternity ya love oyina kuba musiru kyenkugambye toyina kubuuza nnyo. Toyina bba mugezi. Wogezi wale nnyo kiganye. Toyina bisambwongo. Yes. Because tubeera n'abantu nga bakulu bannaffe. Era Shalom nze nzikiriza nti okwagala okusinga okungi kwe twafuna kwekwo kwaliwo nga tukyali twakatandika okwagala abantu betwasooka oluusi okwagala. You understand? Because love eba ni condition. Eba ni condition toyagala muntu olw'okuba ki toyagala muntu oba muliwa oba muyimiriddewa. You understand? Nze we nali awo bino by'essomero nabeerako awo naye nga girlfriend wange nfuba okulaba nti muwandiikira akapapula kakiiti nenkubamu omutima kakati nemuteeramu akayimba akasinga okutrendinga ebiseera ebyo. You understand? Bread and butter. Nokamuweereza. Eyo yali shubu ebiseera ebyo kyegeera. Kakati
akapapula ako n'okazinga bulungi mu ngeri etali ya bulijjo ey'obwegendereza bulungi kati akapapula ako n'ogula ebiseera ebyo sweet cutting yakajja big bomb weebale nnyo bamuyitanga big bomb n'omuzingako bulungi nnyo akapapula maze n'osibako ne kagenderako sweet big bomb yalinga wa nusu 5 ali ya 3 emmotoka ya sente mmeka sawa emotoka yes like a real car 10 plus if it's 10 kisoboka okubanga omuntu gwenna waka sweet yako ebiseera ebyo simanyi waje ali naye ayinza okuba kati akyanzijukira okusingira mugulire emmotoka mukwano nanti nkubuulira because by then omuntu oli yali essuubirye siryaki sirya mmotoka ogambye tuli mu laavu yayagala Haruna we yes kyayagala kanso kaswiti kajja ebiseera ebyo nga tetulina ssuubi lya kintu kirala kye twagala ekyokubiri kajja after omuntu okumulowoozaako obudde buwanvu n'awandiika ebigambo n'assaamu ekitontome you understand n'agenda ku dduuka okwo konna okutambula oba ave basumwa mugissaamu ebirungo bingi ate otabissaamu kyobulagambye egaana because oginvestinga namu tetugirawo direct ali kaakati gwe nakulabye baku Christmas ng'olina n'ebyambalo by'okoze Jaden ali wali yeyo lwaki osiga obukyayi mu bantu okiteekamu obudde omuliro era abaalabye embu ne babawa cup of the year naye nga baalabye bulabiki buntu obwo so kati however buli w'okulobera okola ki oyigira ku ebyo by'oyiseemu naye kye tulina okukkiriza nti tosobola kubeerawo nga toyina kwagala oba nga toyina love so okosebwa omutima ne bakumenya omutima naawe n'obaako bakumenyako omutima my dear waka ali bright kid musobola ki bakumenya omutima ali bright kid ate nga ndi boola akati abaala bayagalanga baboola okufa obufi era bangobanga nnyo olw'omupiira okusinga even ne class nali ako namuwona hanje nasomera naye era abasinga kyobola kugamba ngenda awo ngenda yes naye Shalom we namala form 6 nentandika okugamba no kirayika neetaaga yaawo omuntu gwembambeera naye kati nenoonya omuntu gwe twali tuyita naye mu ssomero akati wemala omufuna ngamba kati wano tulina strugglinga fembi so that ngendo tuuko taking a decision oba kubeera naye oba sibeera naye nga twetegedde bulungi tugenda ku campus benkumba of course bammanyi kuba nali mukulembeze w'abayizi nembeera n'omuntu oyo of course na strugglinga nnyo mu byokwagala ku university olw'ensonga akasente kalinyo kasente na strugglinga nnyo n'akasente nze mu kusoma kuba ekisooka nalinga neeweerera nali omwana wa humble background kati nze nga strugglinga kutereeza future yange naye nga nebiri mu bwongo bibeeramu ng'omuvubuka yenna sometimes n'olaba abantu ku campus abali in relationship n'ogamba kale nange senga nali nsobola okubeera bwentyo nange nenfuna yawe you know class ebyokukola obitegeera obisinga n'abaana abaze nga bavuga oluusi but you are disadvantaged financial era nga oluusi newoba olina boogenda odiscussingira oba discussingira naye attention bagiwa nnyo ayinamu ku ssente kati nze concentration nenjiwa oli gwe nali nava naye ku muki mu ssomero eri mu ssomero akati nali musingako class laba wajja naye agenda okujja okujoyininga nga nze naatera okuvaawo ati we nali naatera okuvaawo mugamba ajje tube asigale wano hostel mwe nali mbeera you understand so nga njagala ntandikewo emba Katonda nyambye nenfunayo akalimulimu mbeere nga nsobola okumusupportinga wano nga nange we strugglinga abeere nga takosebwa mbeera ya campus nga ate nange mmanyi tulina kye tuzimba ati Shalom
sometimes ngamba obwaloya buno bubi like si bubi mu practice naye in this other life era inze ebintu ebisinga niwe tuba tunyinya neefula nnyo down to earth saagala nnyo laga nti ndi era n'abantu be associatinga nabo batera nnyo okuga naye lwaki weeyisanga oli ize nnyo because kino profession eyinza okujjako ate abantu ki abalala kati olw'okuba nali ŋŋenze muleseewo ate room nali ngimanyi nnyo okusinga ye yali akajja after like one semester tandika okujjanga mulabeko mukyalireko because najjanga after like 1 week kubanga ze ate okebere ku muntu wo nali nsoose kuddayo oko waka setinge ndabe nga ntusula ne bu application ndabe wawe ntandikira kati ekyasooka nakola observation y'enju of course ng'eyalimu kati omuwala yali ekyuseemu kati ku buyonjo obuyonjo bwange obw'omulenzi ebyo twagulaagula waliwo bwe twagulaagula n'ekyuka naye ngamba ku buyonjo ze luli we mba nali maze wiiki emu nga kiri so obuyonjo bwakyukamu naye ne set up nga ngimanyi ekyokusatu ng'ebiri mu nju mbimanyi byonna kati observation yasooka ku bifaananyi babijjayo ebifaananyi bino ebibeera ku bisenge nga ndaba ebyange ebyo tebikyaliwo fanyi wali nga awerako ali bwoti tebakuwa kunyonya ku explanation naye nga waliwo ekimu kirabika bwe mba nzija bakiteekayo naye ng'ebirala tebikola ki biriyo observation omulundi ogwokubiri n'engikola kubanga ekifaananyi kibeera framed kiriko ekalabirwamu nolaba kyatise naye nga ekifaananyi kiri we kyali nentegeera kirabika kitera ovaawo ne kiddawo kira bulungi ati ekyo nensooka nenkitereka mu bwongo ekyokubiri neŋŋenda nendaba obusenya akako okamanyi n'akake okamanyi kati nga waliwo obulala toothbrush endala naye nga teriimu aziriwo nga 3 nga zanjawulo oba zali z'abagalozi whatever mikwano gye anti olwo nkugandika okuobservinga naye of course tekisobola kujja buzzi nali ntandise okuwulira communication ku ssimu nga tezikyafuloowinganga omuntu oli gwe mbadde naye anzikiriza n'omugamba nti nedda university ezo waali zirese endala yangu wano kubanga njasobola okusupportinga wano ndi used n'environment eno tesobola newemba sirina ssente eri abasobola okukola ki okuwanga wenoonya omuntu wotukomukkiriza kitegeeza muli okitegeera kati ekyo nenkireka observation endala ngenda okulaba essimu kosi nali nsobola nina kapasite egula essimu wadde by then nti yali tesobola ba ya bbeeyi naye kati ku luno essimu nga ndaba muzigomu essimu ekyuse so nakola observation okumala buli wenajjanga for about 3 intervals ng'olaba ebintu ebyenjawulo ndaba ebintu ebyenjawulo kaakati lumu of course bino ndowooza tubyogera abantu abamu bafunemu ebyokuyiga kubanga naali badde ebimu mbireka naye abantu oyinza okufa in silence Shalom mba ndi awo ne ŋŋamba naye wano sikyabitegeera nnyo oweeza message akuweza bisitiika bayatana abayiga bisitiika kyakyakola blue tick bakusindikira kisitiika ne ŋŋamba yali agenze ku nali nzize naye yalina class ŋŋamba I think nina okumanya omuntu ono kati nina omutegeeramu ati nensooka nenkwata nencekinga awo ngira kinsomako buli kimu ngenda okusanga nga mwandibanga waaliwo abortion kubanga kali akagambo babakikaka hsig something I kept it
Nakalaga ina kolidi wange yali alina ku internship nga asoma busawo nakati is my good friend aneyo yonna byenkugambye betwayita mu kusomera kuze nalina kati gyali currently doctor atwala medical facility eriwa eye Kalangala kati nembera shocked nenkamutwalira nangamba yali lubuto ono kiraga yali HCG positive yali lubuto naye nga kusunula date kiraga ate tetukyali sinzira date yakikolera kakati nentandika okwekengera waba lwali luwo nga akyakugamba yali tasobola kutya because ye yali amanyi kyetwali twakkanyaako regarding that so nga twagala tusooke nembeera nti ja tusobozesa kiyinza omuleeta nga twagamba nedda kanonti so kati wendaba ekyo nembeera shocked nnyo essimu ye mwalimu gundi password naye ngera nkugambye nti wobeera applying ennyo amateeka oluusi gayinza either gakuyamba oluusi okwonoonera so kati olw'okuba nali sigimanyi ate nga naye tamanyi nti nina kyenjagala okufindinga out nabeeranga nnyo like nga wolaba oli wano nga ngezaako okusipotinga movement ye eyaki kuba zaali figures so kati neŋŋamba ngenda sooka nconcentrating ku figure because they were 4 figures ngenda sooka nconcentrating ku one wokka esooka agisaawa eragawa giteeke wakasana agiconfirminga nga ekyo kiwedde then male ntwala obudde bw'aveena ateekawa ng'avudde ano bw'ati TTT teyali zino eza pattern they were figures 1 2 3 4 5 oba date of birth kakati I'm telling you bwagenda okuziba password nali njifunye kati nga njagala tegera biri nabirabye naye muntu ono tuvudde wala muterawo omukono tasobola kubanga ajjamu olubuto no kuba nti alinayo abalala however bangambanga campus nanga abaana babeere exposed biki kati gwe nedda bannange oli muntu nga tuvudde wala nga ndi proud mwavudde ala mwali mutuuse singa bamanyira okuŋŋamba eyo kala egende ku campus eyo kyali kyeru my god kakati ekiro saawa nga zalinga 5:30 kati ekirala naye gwe abakyala bano nozabo baba bamanyi emize gyabwe kati ng'essimu eno waba yeebaka agissa ku ppiro we atadde omutwe naye ate eriye wansi oleme gikwatako gyagiteeka naye ku mulundi guno yagisaayo nembaza nenteekayo omukono mpola nensika mpola paka essimu yajja nasikanga katono katono then afterwards wenafuna essimu bannaye mukama ngamba weebali ogenda okebera essimu y'omukazi butwa naye kyanyamba obuba butwa tebwankwata ngenda okulaba thank you so much I liked it so much oh my god you're so wow ekyankosa oh my god sisobola kwogera birala yali atyenda yankosa bwe tebakugeya baba omala yangana ne boyfriend w'omupya when scrollinga waggulu nnyo nendabamu n'essimu okugyebaza oli n'agamba did you like it what akati ngenda okuzuula ng'omuntu oyo y'omu ku be bandaganga mukwano gwabwe bamundagako because one day baali ku birthday ey'omu ku mikwano gye nendaba omuntu oyo naye omuntu oyo mukomawo n'atandika okukuba ng'akuba nnyo yamumiitinga ku olwo kweyo birthday kakati ndowooza ko olwo guy we yatandika okusaamu naye n'essimu ng'eyitiridde
singa omuntu abeera n'omuntu oba osobola okutegeera. So oyo mukwano gwange ate mukwano gwani and a girlfriend with Carol, I think my good friend. Leila. Girl was. Bwe bikyabala nga banayenda bakulembeza nyabawala. But along the walk bawe ya Kingamba, this was a period of about 6 months. Kakati nga nsobola okurecallinga kubanga eki yakola yali yakyusa linnya. Esimu eno yagikyusa linnya n'ateekamu erinnya eddala. Nze ne ndowooza nti takyakuba oba waati. Kakati nensooka nenkiwa obudde. Shalom nali njagala omuwala to the extent nze nali mmanyi omuntu gwenja okufuna ndage mukadde wange namumala. Kakati tutuula tuliko we mbala obiraba bwenti nga maze okubiraba otwele tubula toza kuddamu kweba nenvaayo ngolabye bebaza nentula wansi aho sero kimanyi twali mu kasingo kalumwa gondi kafe wali eri hosero omuntu alina ddabo ndoze era by then abataliyo onyiriza akaromu kamwe wali gaasi biki kakati wentula wansi Sharon ngamba nkole ntya so out of the blue na make kubanga simu nagikwata nengenda ne muzukusa n'obusungu ne mugamba bino biki teeka nabeera shocked nnyo ne mugamba engoye zange wazijjawo wano n'oziteeka mu suitcase yo ekifaananyi you understand bibi nebyo wabissa muki so of course yasirika yeewozaako yasirika what I remember yasirika then kati nentandika bambi ngawo bimanyi nentandika omugamba nembeerawe nti bikinga kale ngera saagala mukosa naye nga mmanyi nina obuvunaanyizibwa nange egamba love is stupid nina obuvunaanyizibwa obw'omushapinga nga mmanyi asobola obiyitamu naye nina obuvunaanyizibwa obw'omulaga ekituufu you understand nemujjukizaako of course ku moment naye kakati wano tuyiseewo wali ne tuyitawo ino biki so nendaba omuntu ajja okuntegeera because era newona afuna omulala ayi tomanyi bizibu kibogenda okola wamusonyiwa yes that day namusonyiwa olina ekyejo yes namusonyiwa may your heart never reach me anti ovala nkugambye fraternity y'omukwano tumenya ne tumenyeka naye abamu bamenyeka baddukirayo ddala abalala bagamba katugezeeko paka bebafuna abaki abatuufu yes waliyo abantu abamu nga priority yaabwe mu bulamu kwagala na kwagalwa eri omuntu nga wetwogeredde wano messages yakasindikira omwagalwa we you understand balalu naffe twazisindikanga kati anti mwamenyeka oba mwamenya yes kakati Shalom tumala okusonyiwa omuntu oyo after netutambula kakati ne bansiba yukira nga ina politician netujja mu UID ne batusiba nga tu contestinga waliwo biru gye baali baleeta sekitoleko nalebo weno eno Kayunga gundi kati yaliyo nalebo sekitoleko Patrick Mujuka je yesimba nakifuma olalebo sekitoleko yali eyo kati nga aleta biru nti abalamuzi beyongeza emyaka egya retirement bajongereko waggulu justice government ayongera webale nnyo eyongeza emyaka awe bakireetera n'atwala ku myaka gye yes kati tugenda ku parliament nebijirwa n'akimu tugezeeko contestinga ekiteeka ekyo ne batukaba ne batuteeka eruzira ne tumalayo wiiki 3 kosi baali balina tuwa bailo naye twagamba you know politics ife ekomera is not a problem kubanga tuyinza okugamba nti kati gye batusibye engeri amawulire gye gali nti gatuliko the only way to protest katukozese kooti eno yennyini tugire kati we twagenda mu kooti tugamba tweyambulire mu kooti amasaati gaffe twali tuwandiisa ebigambo kuki mibiri mu kifuba kati omulamuzi ate yanyiiga buki bunyiizi n'agamba mbazeeyo ko wiiki 2 so after 2 weeks
ba student bonna engeri gye nali mukulembeze bajjanga eruzira okundaba ye teyajja yajja n'atera okuvaayo era ne kinkosa naye nga nali nalaba ddaki ebintu biri kakati tamukwira ku simu ng'eruzira naye ebirowoozo byalinga nnyo bingi ku ye so we tuvaayo we nagenda ewaka wa mukadde of course ezo theories z'okunaaba eddagala nga tukyazirina olwamala bwe nti amugamba nedda yalaba girlfriend wange lava ekutta neŋŋenda kati baali batukolektingirayo ku busente awo ab'ekibiina nensooka neŋŋenda nengulayo awo akagatto neŋŋenda nengula kiteeteeyi mpulira bambi amiisinze mu miisinze nina owaako kyemmulaga nentwala naye we natwala ngenda okutuuka ekifaananyi kiri kye twayogerako kinasookerangako okutegeera oba omuntu ono wesibeera akola ki kwolwo yakyerabira teyakizaawo ate saakuba ssimu ofuna bulungi akati kwolwo bambuuza ekibuuzo lwaki ojja nga tokubye mukazi yakubuuza eyo statement nensooka nentuuza yampa ekifo we nina okutuula nokakkana manyi nogajja ku laavu yampa ekifo we nina okutuula nenzikakkana of course communication ngendolaba teriimu nnyo yeesaze so after mukuddayo infact naŋŋamba njagala nno nagendako enkeera naŋŋamba njagala agendako kulaba sister wange nze abadde mu kkomera laba ate wa travelinga n'avaawo nandekawo ekyo nakyo nekimpaaki however olw'okuba abaana bangi abategeera nti bantadde baneiba bajja nenfuniramu kubampa kuki ati awe baŋŋambira nno munnaayi bapaakinga ennaku zino baweze kyokka ekyobusiru kyeyakola singa naŋŋamba kale n'akyusa n'avaawo oba nga awulira bimutamye n'avaawo n'agamba nti yeka yeefunira independent room naye ate yasigala ndowooza akyangira wano ate we baali bamanyi nga bamanyina bulungi nti ono gundi yajja wano ku lwa gundi so nenkola ki nenfuna ku lugamba awo okay kakati lumu Shalom bandi awo banga nga ligenzegenze of course emyaka egyo bamuto mundowooza lumu neŋŋamba bamuggyeko ebintu byonna biri mu lumu ategeere ate we nabimuggyako n'aba se musiru ne buntu era asobola okufuna omuntu n'abugula njaba neeswaziza bitegeera nkole ntya nenjogera n'abantu ne boogera naffe olwana relationship ebeewo yes ati Shalom ekyanzija embiri ku mutwe lumu kati akalimu ke nalina kalinga mu kibuga naye nga tusavanga ntebe buli lunaku nga kyokola nagamba nalina ng'ogendayo akambeezabeezaawo nga wenseeti nga kikenzezaako jjukira awo tonnamala nakusoma ki biki ebyo kakati olwo it was I remember Easter Friday ngubata Good Friday by the way Good Friday kati Good Friday eyo omwana omu ankubira ku baali baneiba enkeera ku Saturday aŋŋamba gwoli ng'emiranga mingi nedda I think ze gyali emiranga ase naye ndowooza baalinga banyumya enduulu yalaya n'okunyumya eddoboozi ly'omusajja oli ayogera naddala ng'omanyi bulungi nti eyo positero ya muki so naŋŋamba wooli namugamba okuva ejjo obwedda mmanyi wooli nga njagala nakukola ki kujja kubuuzaako nti wanje ogambye eki nti nejja ekiro tewanaaba nakunaaba booda okuva enansana paka ng'olwaŋŋambye nedda nakati wooli nakati nkuwulire kyoba nkukubidde essimu Allahu Akbar booda nenvuga booda agamba booda ovuga mpola kati hostel eri yali nga wolaba babita
kisaakaate nga enju room zaali 4 naye nga zeetunuulidde kati then ene wasembayo nga ewali toilet naye nga obeera mu toilet olaba buli kimu ekikola kigenda mu maaso eno. Kaakati kye nakola we nayingira because hostel zimanya abaana bali munda beggalidde kye nakola we nayingira kuba nali mmanyiwo ne ka shortcut kensobola okukozesa kasumolo gate asikozeseza wanene nenzija nenyimirira mu kiyigo ali nga weyimirira mu kiyigo olaba buli mu room zino zonna ani avuddeyo ani akoze eki nasanga waggale. You understand? Kati mu kusanga nga waggale nennindako but nga nkonfaminze bulungi nti muli mwalimu. You understand? Love okutusiza okwekweka mu kinaabiro. Njagala konfaminga muntu ono because amazima gali nti nali musibiddeko ebirowoozo byange byonna. Kaakati Shalom mba zituuka ssaawa nga 4:30 awo 4:30 okyali mu kinaabiro nabeerayo kubanga byali bingi nga kyo wookisiba like nga woggalawo wano waliwo ka space naye nga woggalawo oli tasobola kugulawo because abamanyi waliyo omuntu ate nga of course waliwo ebirala of course abantu era bajja ne bafuluma n'enkola ki kati kasana banga baguddewo. You understand? Amazzi we yali alina okugajja nga alina okuva ku room agende mu tawulo yali mu tawulo agenda aleeta amazzi beeyonjeeko wagenda mu tawulo neŋŋenda speed mu room nga kyenjagala okukakasa kye baŋŋambye kuba nali sobola kutyamu olw'ensonga room manyi yange because I was even paying. Shalom omuntu oli eyali ku buliri tiyalowooza nti muntu mulala yayingidde olw'ensonga ye yali amanyi afuluma. Omanyi okusanga omuntu ng'ayagaagadde omusajja ku buliri bw'okwagula kati nga waliwo baaga etatera kubaawo olwokuba nali nkimanyi nti waliwo nakwata bukwasi baaga eno nenfuluma ebweru ngenda okufuluma ebweru oli ng'akomawo yazirika ate no Ssedduvuttu azeriyo movie ate ono yali mu nnyumba Ssekiwa yabiwulira yategeera kati nensumulula bulungi zipu nensooka nkunkumula ebirimu ndowooza musajja wattu yali ate teyali student yali alina trip ndowooza gye yalimba omukazi w'ewaka kuba nalabamu panti nga apaakinze engoye mweziri biki ng'omuntu agenze ku trip holiday era ddala yali ku holiday so nembiyiwayiwaawo mwalimu bipower banka biki byo naye mbitwala nembisula mu ttooyi awo. Kaakati ono ya freezinga in fact nabisuulamu after nasooka nembisuula nga wennyumba wenjogera naye gwe biki kaakati nensooka nkwata mwana muwala tawero nensooka njimuggyako nasigala buti yes nenjimuggyako kati bano ne bagulawo bonna banaiba. Shalom Katonda nsonyiwe egyo egyali emyaka nakuba omuwala oluyi n'atalantuka n'agwa wali obusungu bwonna nga mpeekeera nensooka awo nentoolako kiro nga 180 nenzikakkana. You understand? Kati bano ne bajja baneiba ne baggulawo bankwate bwe bankwata naye adduka akwate ettawulo nga ye kyafa so kafuna kakati kyeyakola tawulo n'agireka addukewa mu nyumba. Understand? Mu kudduka mu nyumba bano mbeesikako nteekayo oluggi lw'ekyuma okukakasa nti byenjogera byaliyo oluggi ne lunsala ku kigere n'enkovu ogiraba awo n'amaanyi ga mukwano enkovu eyo girabye wateekayo kigere nateekayo ekigere nga saagala luggi lukole ki kati oluggi luno akasondako oluggi ne kansala awo kati okumanya era amaanyi gaali mangi oluteggala ne kansala nenzaako ne maanyi nendukwata era ne mumusika
awo kati ng'omusajja atunula atya whatever was inside nze nali saagala kumanya musajja because oli omwana yali talina ekisooka mpeta naye nze obusungu bwange lyali essuubi lyali yanteekamu ne ekitono ekyo kye nali sirina busobozi bungi naye ng'ekitono kye nnina Shalom nga wemba nfunye emitwalo gyali 3 okimanyi osobola okuva ku university emyezi omwana n'anoonya emyezi 3 omwezi oba weeks 2 n'anoonya 3 tagirina naye nga nze strugglinga nnyo njiye wano nawali ngende sometimes Shalom nagenda ne sikako n'ekiji kya taxi because muzeeyi waffe yali akola mu taxi neŋŋamba leero ngenda zijjawa neŋŋamba muzeeyi nkya tukola ffenna so that nfunayo kasente kano muweereze you understand kati nga strugglinga ku lulwe eyo kwegamba disappointment nafuna nnene olwamala neŋŋamba ebyomukwano okoleki but guess what happened next twaddamu yani twesonyiwa n'oyo omuwala abakazi baloma naye we twesonyiwa kati ogwasembayo namusanga point blank wamusanga bamulya mateeka tuyita flagrant delictus flagrant delictus wasanga mukyalawo mu room eyo yennyini n'omusajja yes naye nga otumaze twali twesonyiye buli omu emyezi ng'ena kati kwolwo nagenda misana Shalom in fact n'okugenda nali nfunye stress zange neŋŋamba kaŋŋende nzikakaneko entebe ŋŋendeko ku biki wagenda otuuka mu nnyumba no ng'omusajja ali ku mukyalawo bannange ensi erimu ebizibu bannange kati kwolwo Shalom ayo omanyi okufreezinga and in fact okumanya nagira naddukayo buddusi tewalwana tewakola ki neŋŋamba kati ono like yali yankuuma for future not for now alaba ndi muntu ahasolinga oba wali mwavu nga kyekyakwendesangako saagala kwewaana kuba teri atondebwa nga mugagga kyenasobola bakazeera ako kyali ekyo naye yali yakikkiriza you understand kubanga era nakati Shalom nsobola okuba nga nina capacity okola ki ebeera ne ssente naye era osanga disappointments mu kuwaayo ssente kitegeera oda bulungi ati Shalom disappointment endala esembayo eyo nosigenda to cut the long story short nkugamba ebyalaabo tufuna omukyala olwo mmaze ndaba ntandise okubeera okwe-establishinga myself olwo university lunvuddemu kasente ntandise okulaba nsomaintaininga amaka wante walungi neŋŋamba wadde sinnaba nnyo wenjagala kanfune omuntu obuzibu omuntu bambi saamulabira bbanga ddene omuntu gwe nafuna neŋŋamba kati saagala kujja mwana w'abandi waka nga sikoze eki sirabe bazadde netugiraawo nekola budgeti nalisi ninawo katono because nze nina social capital network saawa zino neŋŋamba nti ya miliyoni 10 nina ekizibu ku bantu betubeererawo ku bantu abetubadde nabo bannabyabufuzi I'm one person who can get that money million 2 you know katukoleyo kuki katukole omuntu ono tumugyeyo mu kitiibwa omuntu yali ogwolaba nti hajja teyeebikiridde obulungi mwana wa musiraamu unfortunately byenasanga sisobola bikutendera ku mwana w'omusiraamu nze nali simanyi nti so kati ebijjaddu byonna nabiraba after n'olaba nako nga omukazi emulogo nti gali nalabako ate nga musiraamu
baako. So wakola omukolo twakola ye omukolo gwali gw'amaanyi. Ali w'amaanyi oba nze mukeo eyakasooka okutwala abako naye ndowooza ku level yange okutwala abako 4 ku mukolo. Watwala abako 4? 4 ku mukolo. Natwala abako 4 kubanga bagamba nze ndi muntu alina abantu bange mu butono bwange muno temunyooma. Abako 4 obamanyi 400. Ne mbagamba oba ki nze akakwakulizo kange ku date bantu tuba tetubaliise tulindemu tukiwemu kuki ku budde. Naye nze kyennina bwemba nkiwongeddewo nga mulala nammwe musobola ffe bannabyabufuzi tuyala baki tuyala bantu. So we nasanga ekyo ngezaako okwogera n'omuntu nandaga nti wamusanga nti naye yayenda bino byali bya bidagaladagala oba yali agenze kumusawo okukuloga omwagala anti whatever the case nze nali nafuna hajati. Kumbe hajati alinamu ku nsaasi. Mind yange ne motivation bwali obwo obukakamu obwokwebikira n'eddiini. So when nasanga ekiri contrary ekyo kyo nali so disappointed. Nnyo. Wanga atusobola agamba nti ogenze ofune omuwala wa faana. Ate kaakati n'omusanga no. Tekyangattira mutima gwafiirawo. Kati obufumbo bwamala emyaka emeka? Kinene nnyo ndowooza wiiki nga 3 ku 4. Wiiki? Ng'okoze omukolo gw'abantu 4 ofuma ne mala wiiki 3. It's happening because sisobola gumiikiriza kintu nga kyakatandikwa wekirwawo gufuuka omuze kubanga nekiri kyenkugambye kinavaamu kyatandika mpola. Should we say you're unlucky in love? No, I'm lucky naye priority y'okubeera I'm just unlucky nti abantu bempa priority sibe bakaba aleka oyagala b'amabina ate ekyokubiri ababaweesa ebitiibwa ekyokubiri nze kirabika bakiŋŋambye of course counseling gye nagendamu nti trusting counseling hati buleke yakuluma n'ogayako ne mu counseling kawanya weejimbemu omuguwa. Kiri ekyasooka kyo kyali kijja kummalawo. I had 2. Never like a son, like you sleep with someone. I just let you go. Charomu nakafuna ebintu bibiri nga byo mbabutafuna counseling. Ali badde nfe kisooka ba experience ku university. Abana abasomera enkumba bo bamanyi. Ba experience nga ndiginze demonstration. Nibagamba genda. Demonstration y'enkumba ya 2014. Bampa ekipapula kya expulsion. Nenkikwata bwenti nenkitunuulira nga saagala laga bakimpadde nti ntidde naye wadda mu kasonda natambula nga njolekera okudda mu hosero yange omusujja gye buwoma okweyongera neŋŋamba wali mbadde sita kati oli sitaaka ensure nentunuulira ki expulsion bwenti enju nenfundirira ngamba badde mbuzaayo emyezi 4 graduating ndi omu. Abaana bonna ababadde bankiyali nga sirabawo n'omu baali of course baali university bagigadde waabo kati ngenda kukibeeramu bw'omu nenkogga but along the way because issue yange yakakinga abantu attention y'abantu nenfuna abamuzira kisaabajja abakulembeze abajja nali mu UID deepness ndika abantu kuki ku university by then ne boogera ne university because nali mazo bagamba have been expelled ne bagezaako okuengaginga university management ne bagiwooyawooya so however weegaana ne bagamba kuba bangoba mu ngeri etagoberera amateeka ne banfunira lawyer that was Council Semakadde ne tuwaabira university
University twagiwaabira si eyanyamba okugraduating. Kooti yanyamba okugraduating. So ebyo ebintu bibiri akaseera ako nayitamu. Okugoba n'ekyo sanga mukazi wo nga bamulya. Leero simu nange obulango twalina kanso Haruna Nsibuka. Yebyo. Mulwanyizi wa ddembe ate munnankyukakyuka. Genda ku Bivogani ku 0752 60 24 27 obenga ofuna eddagala bajjanjabisa butonde. Abalumwa amagumba twalayo maama twala jjajja twala sengaawo agende abenga munnange ayambibwa. Ate mu abasajja ka wake up call kaffe ako ko mukamanyi tutambula nako bwe tudda wonna wake up call erina okubaawo. Wake up call ekuyamba etya siwangala mu tsaawe nakwesa ku masturbation byonna aba abimala bulungi nnyo ddala. Aboze nga ndia ba Ideal Sneak Care bayozenga to bazitunga batunga solezenga bazitunda obugwa ne carpets. Basangibwa kira kya Wajja Road opposite Primary Petrol Station awekiraawo bakuza ku 0770 523920 balongosenga to bazikimani waka mu office. Share bus asangibwa Sonde Mukono omukubire ku 0782 36 75 99 oba 0752 74 35 83 abenga kusomereddwa obulambu tambule mpola. Yoga sikana ku lwaero mubeere bulungi kanso kyosembyayo. No abantu banaye tubeere bagumu akava mu byokulonda. Tumanyi ffenna emitima mirwadde naye tusuubira eggwanga lyaffe tujja kulaba nga Katonda akola ki atubeera. Bafunye obukulembeze mbasaba mulowooze nnyo ku bantu emyaka 5 si miki tegiba mingi eggwanga nammwe mujja kudda okusaba abantu akalulu ate abakyusiza amanamba g'essimu nga babagamba ebintu bye bimu bye mwavumanga bannammwe. So respecting abantu naddala mmwe ab'enkyukakyuka mu abatono abasobodde okuyitamu yemmwe kabiriiti kaffe temuva ku nnono za nkyukakyuka temukkiriza kugulibwa ate mulemere nnyo ku ddoboozi ly'abantu ba bulijjo. Neyanze sebe bulungi mweraba.